Oluvannyuma lw'olutuulo olwaliwo ku Mande ya wiiki eno, kkooti enkulu natezeemu okutuula mu kisaawe kya Gaba Community Church okuwulira omusango oguvunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyum agambibwa okusanjaga era n'atta abaana 4 mu kifo ekikuumirwamu abaana ki Gaba Early Childhood Development Center ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Ng'abantu balindirira okutandika kwa kkooti, emmotoka y'ekitongole ky'amakomera etuuse okuleeta Okello kyokka n'eremerera omugoba waayo nga kyejja etuuke mu kifo kkooti weetuula okkakkana ng'etomedde n'okulumya omu ku bannamawulire ababadde bakwata ebigenda mu maaso. Kati abamawulire tubadde wansi wano ffenna nga tustaginze tulinze okufuna ebifaananyi by'omusibe nga bamujja mu mmotoka. Then kati fe abamu ne tudduka nga tudda side ya right, then abamu ne badduka nga badda side ya left. Naye babaddewo bangi, kamera zibaddewo nga nnyingi, naye kyannaku muganda waffe ye alemereddwa okudduka era emmotoka n'emukwatiriza wakati awo n'emutomera n'emuvulungulira mu mipiira. Okusinziira ku poliisi, munnamawulire alumiziddwa ye Ronald Muhwana era nga kati afuna bujjanjabi mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Bano olunaku olwaleero kukirabangako wadde nga gubadde gutyo, kino tekirobedde lutuula lwa kkooti kugenda mu maaso era ng'essaawa zigenderera okuwera 3 omulamuzi Alice Kyomuhanja atuuse, bw'etyo kkooti n'etandikira we yakoma mu kuwuliriza obujulizi bw'abantu abaaliwo ku lunaku abaana lwe baatemulwa. Omulundi ogwo wasooka okuba ng'owuziganyako naye, wasooka okubaako ng'otegeera ekintu ekikyali kya bulijjo olunaku nedda. Phoebe Namutebi ng'ono y'omu ku bakozi abaali mu kifo kino obutemulwe bwaliwo ategeezezza kkooti nti abaana 44 be baaliwo ku olwo era ng'Okello agenda okubakolako obutemu. Bangi ku baana bano bali mu lujja nga bazannya. Bali baana bameka including the late ku ssomero eryo ng'ogasseko n'abo abaana abagenzi? On that day there were 28 from the vulnerable side and there were 16 from the daycare side. Ono ategeezezza nti Okello yakozesa obwangu obutenkanika mu kusalaasala abaana era ng'ateebereza nti Okello kyamutwalira eddakiika ezitasukka 7 okuba ng'amaze okutta abaana 4. Mu kiseera obakubira enduulu kyali kituufu nti olwedde abaana alwedde bali bamala dde okuba nga babasala babatema. We were in the process of doing what? That man was in the process of cutting the children. Omwami oyo yali mu kikolwa ekyo eky'okusala abaana abo. Omujulizi ow'okubiri olunaku olwaleero abadde Annette Odong ng'ono yakulira ekifo ki Gaba Early Childhood Development Center omwakolerwa ettemu. Omwami oyo omumanyi oyo gwe bafunaana omusango nti ye On 2nd of April 2026 at around 11, ssaawa nga 5 ez'okumakya, one of the caregivers n'amuleeta mu ofiisi and said he had a child he wanted to enroll in the daycare. era n'agamba yalina omwana gwe yali ayagala okuba ng'awandiisa. Ono naye ategeezezza kkooti nti yekkanya bulungi Okello ng'asanjaga abaana bano omu ku omu. I looked through the window and I saw him on the child. He was bending on the child was under him. Nalingiza mu ddinisa ne mulaba ng'akutamye ku mwana. Mbu Okello nga tannatta baana yasooka mu ofiisi ya Dong n'awandiisa omwana gwe yabategeeza nti ye Zuriel Onyum era n'asasula n'ebisale byonna ebyali byetaagisa ng'akozesa essimu ye. As I was totaling, he already tells me that no, it is 190. So he asked me if he can put it in the mobile money. N'angamba oba asobola okuba ng'aziteeka ku mobile money. Then after seeing the message, bwe namala okulaba message, I instructed Phoebe to write for him a receipt. Ndagira Phoebe okubeera ng'amuwandiikira risiiti. Kyokka bwe baamubuuza ebimukwatako, Okello yerema okubaako ky'abagamba wabula n'abategeeza nti maama w'omwana wakujja na byonna ebimukwatako bw'anaaba aleese omwana. Era namubuuza ne mugamba kati tumaze okuba nga tujesalinga omwana oyo era kati naye tujja kusaba ebirala bikwatago. He told me that he was just a sponsor of that child, but the mother naye maama w'omwana oyo
will come with his details and her details. Nga bamaze okumuwa lisiiti eraga nti yali asasudde, Okello baamusiibula, kyokka olwafuluma yadda ku baana abaali mu luggya n'atandika okubasanjaga era bagenda okumulengera ng'omwana omu amaze okumunaawa omwamba omwogi mu bulago. As he bent on the next chair, so Phoebe picked a bicycle to hit him. Era mu kiseera ekyo Phoebe n'akwata akagaali okubeera nga akamukuba. Mbu wano Adongo ne Namutebi we batandikira okukuba enduulu ng'eno bwe bagezaako okumutangira okusala abaana abalala, kyokka nga nabo yali abatiisatiisa okubasala. Up and left the child who was lying down. Era n'ayimuka n'aliko omwana oyo ng'omwana oyo yali yeebasaawo wansi. And was lifting the knife towards me. Era nga asitudde akambe nga akayolesa gye ndi. With open eyes. N'amaaso nga agakanudde. Nga wayise eddakiika entonotono, abasajja basatu okwali n'omu ku bakuuma ekifo kino baatuuka era nga be basobola okukwata Okello eyali ataamye obugo. First one who entered was Silas Bukenya. Eyasooka okuyingira yali Silas Bukenya. Moses Opio, who is the guard. Kuliko Moses Opio eyali akuuma. And Bashir Matovu. Ne Bashir Matovu. They got hold of him. Basobola okubeera nga bamukwata. Bano baddusa abaana abaali bakoseddwa mu ddwaliro eriri okumpi ng'eno gye baakabatemera nti baali baafudde dda. People hurried to carry the 3 children. And They were alive. So one was not taken to the hospital because that one was, it all showed sign that she had died. Bano kooti bagiraze ne lisiiti Okello kwe yasasulira kw'ossa ennamba y'essimu gye yakozesa okusasula. Ate ki ekirala ekiri mu lisiiti eyo? The amount of money paid 190,000 shillings only. Omulamuzi Alice Kyomuhanja awulira omusango guno agongeddeyo okutuusa olunaku olw'enkya oluvannyuma lwa bannamateeka b'omuwawaabirwa okutegeeza nga Okello bw'atali mu mbeera nnungi wabula nga we buzibidde olwaleero nga bakawa obujulizi mu musango guno baweze 7 era ng'obujulizi bwabwe wamu n'alipoota ezaava mu kwekebejja emibiri gy'abaana bye bimu ku ebyo kooti kwesuubira okwesigama okuwa ensala yayo mu musango guno. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.